The best tune records. Bantu bange mwebale kugoberera yonna gye tuvudde mbaniriza mu episode yaffe esemberayo ddala era nga ye episode eya 22. Mwebale nnyo mwebalire ddala abajjukira episode eya 21 twasemba mwami Kasawuli bimusobedde nga maama we amugamba yessaawa ategeeze Namazzi nti nayiga mujjawe era episode eno giwulirize bulungi etandise bw'eti. Mwami Kasawuli yatya nnyo okugamba Namazzi naye nga nnyina alemeddeko era enkeera emmotoka yayingirawo ng'ereese Nayiga saaka abalongo. Bonna abaali ewaka ne beekanga ng'oggyeko Tomu ne mwami Kasawuli. Jjukira abasigadde baali bamanyi nti yagenda ku kyeyo. Mu ddakiika nga 15 ne Dokita Kinene saako looya Kibuuka ne batuuka nga balinako ebbaasa ze bakutte. Dokita Kinene ye dokita wa famire, looya Kibuuka ye looya wa famire era ne babasanyukira nnyo nga okiwulira. Mu ddakiika 5 ne maama Kasawuli yali atuuse era ne balyamu ekijjulo ekyawamu. Bano nga bakyali mu kulya, Namutebi yabagamba nti bannange ekirungi ffenna weetuli era kambanjulire taata w'omwana wange abasinga gwe mubadde mumbuuza nga ye Tomu. Abalala baasanyuka naye Tomu, Nayiga saako mukyala Kasawuli n'emmere we baakoma ate ne bakaaba. Bano baababuuza kiki? Amaziga nga gabayitamu. Wano dokita we yasitukira n'agamba mwami Kasawuli bino nabyo bikulu era n'amuwa ebbaasa wabula mwami Kasawuli n'amugamba nga byalusawo nnyo. Dokita n'amugamba munnange kyannaku abakyala bonna b'olina n'abaana abo be bazadde si babo. Mwami Kasawuli ne nnyina ne basituka olwo Nayiga, Namazzi ne Tomu nga bwe beetunulako. Namazzi n'agamba ninako kye sitegedde, ogambye abakyala. Looya n'amugamba anti ne Nayiga mujjawo. Tomu n'akuba omulanga ate Namazzi n'agwa Nayiga mu bulago, enju n'ekwata omuliro. Bano olw'abakkakkanya dokita n'agamba ekirala kye nazudde mwami Kasawuli enkwaso zo nnafu nnyo tosobola kufunisa mukazi lubuto ate ne DNA ze twakoze ku baana bonna twakizudde nti tobalinaako wadde akaviiri era si babo. Maama Kasawuli n'azirika ne batandika okumuwujja olwo nga mwami Kasawuli ayisaamu Namazzi ne Nayiga empi waababuuza ani taata w'abaana baabwe. Nayiga yalaba empi zimususseeko n'agamba nti Tomu ye Ssaalongo. Ate wano Namutebi n'ateeka omwana wansi n'abuukira Tomu. Ne Namazzi bwe yayogerera nti Tomu ye nnyini mwana, mwami Kasawuli naye n'azirika. Olwo Namutebi, Nayiga saako Namazzi buli omu alangira munno okumubbira omusajja. Obudde bwatambula era ku ssaawa nga 12 ez'olweggulo mwami Kasawuli yadda engulu naye ebyembi maama we teyasobola era bambi yafa olwa puleesi eyalinnya amangu. Ate buli omu ne yeerabira ebibaddewo ne badda ku mugenzi wabula nga mwami Kasawuli waakolimira Tomu nga waabireese byonna. Kitalo Nakamatte gwe baali baleese okkola mwami Kasawuli yamuwa emitwalo 5 n'amugamba addeyo ewaabwe era n'asitukiramu. Tomu yeemulula mpola n'afuluma paka mu luumu ye olwo nga n'abakungubazi batandise okujja. Mu bajja mwe mwali ne Kayiwa eyatuukira ku kazigo ka Tomu agenda okulingizaayo nga Tomu alengejja nga mufuwajjo anti yali yeetuze. Bannange ensasage ne yeeyongera anti yali alese bannamwandu 3. Amawulire olwatuuka ku jjajjaawe naye yayitirayo n'afa anti ye muzzukulu gwe yali asigazza.
Mukama Katonda, okuziika bano bonna nga kuwedde, mwami Kasawuli kyannaku. Okuziika bano bonna nga kuwedde, mwami Kasawuli yakomawo ewaka n'ayita Namutebi, Namazzi ssaako Nayiga kuba yabaleka waka nga batidde nti abantu bayinza okubagajambula. Bano yabasaba bayingire mu kisenge munda era bonna olwaggweeramu n'abaana baabwe n'asibawo ebisumuluzo n'abiteeka mu nsawo. Ono yajjayo akadomola n'atandika okumansa amafuta mu kisenge kyonna ssaako okubayiira n'abaana nga we balaajana naye nga teri ayamba. Oluvannyuma yakoleza akabiriiti era omuliro ne guteta bonna bambi nga naye kw'omutadde ne basiriira ne baggwaawo. Abatuuze baasanga vvu. Kale laba obuzibu bwonna bwava ku nsonga za mu kisenge. Bambi mubadde bawuliriza balungi, weetutyo wetufundikidde sitory yaffe eno mu kisenge. The Legs Duty kakuwandiikiddwa Mutindo the Writer ne kafulumizibwa Mutindo TV. Olwo ka music k'obadde owuliramu akasendeekerevu ne kakolebwa Best Tune Records. Bambi kyannaku bonna baggwaawo. Kansuubire olina ky'oyizeemu, naye abange abaana baali basaana okuttibwa nabo. W'oba nga ggwe mwami Kasawuli wandikoze ki? Byonna mbikulekedde obyebuuzeemu ng'omuntu, ante nga bwe mbafumbira ekiddako. Nsigadde nze Mutindo the Writer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutindo the Writer. Mutindo TV, the best online TV.